Essomero lya Nakivubo lyerimu ku masomero ga Nansangwa mu kibuga Kampala era nga liyamba nnyo abaana ababafuna mpola. Kyokka newankubadde nga liyamba abaana babafuna mpola, ebikozesebwa okusinziira kwalikulira bya munyoto ddala. Olw'embeera essomero lino mwe liri n'abaana mwe basomera, kye kyawaliriza Mmeeya wa Kampala Central Division Salimu Nkulu okuddukira ku embasi ya Japan n'asabayo obuyambi. We used to be one of the best, but now that has changed. It is now Nakivubo, one of the best. Not only in music, dance and drama, but even in the general hygiene, environment, music, dance and drama. So I want to thank the teachers and kindly requesting, you very well know I've come unopposed as the Mayor of Kampala Central Division. Bwe batyo ab'embasi ya Japan bawuliriza okusaba kwe ne bamuzimbira ebibiina bina birambirira era ng'olwaleero bino bigguddwawo mu butongole. We are going to begin another 5-year term. There will be another legacy of Chichante Primary School also going to be built. So those are the things we want leaders to leave a legacy, leaders to work for the people. So we are servants of our people who elect us in these offices. Ambassador wa Japani asuubiza okwongera okuwagira amasomero mu Kampala ne Uganda yonna singa wanaaba wakyaliwo enkolagana. The project was signed on 21st November 2023 with a total grant of $146,691 equivalent to over 520 million Uganda shillings under the scheme of grant assistance for the grassroots human security project, the so-called GGP. Ye Mmeeya wa Kampala Central Division agambye nti naye eno ntandikwa ng'omukulembeze ey'okulaba ng'amasomero gonna mu Kampala gayambibwa era ng'asabye abayizi ebizimbe ebibaweereddwa n'abasomesa okubikozesa obulungi. With no dues and fees on their heads. Remember, we have some complaints over some government schools. This goes to Mr. Salim. I know a bit about that. They charge like this. Today we are going to start about beans. They directed the child that each of you should carry 1 kilo of what? Beans. Ono era ategeezezza nga Pulezidenti Museveni gye bujjako katono bw'agenda okuggulawo ekizimbe kino mu butongole era nga bakumunnyonnyola n'ebizibu ebirala byonna ebisangibwa mu ssomero lino abayambeko.